Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Musako yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira kisomo kyaffe kyakubiri eky'olunaku olwaleero era tukyali mu kkanisa tuli omwo okukubagana okulimu ku nsonga ez'ebisiyaga kituufu zigenda mu maaso ng'obutambi butambula buyitiŋŋana church yalivuddeyo nedimandinga nega gavumenti weeyaayo muli kuki obutambi bwetulaba obuyitiŋŋana abaana baffe bagenda okulaba bonooneke tetunawulirayo ntwala gwe baakutte aba banyini butambi abalabikiramu bali ku social media bakyagenda mu maaso n'okukola bye bakola weeyaayo ebyo tetubibuuza wabula ffe tuli ku kimu twagala batubuulire mbu abeesimbyewo mbu ki kye balowooza ku bisiyaga kakati essebo ekintu kyaffe kino ekyokubiri gyatutunuulire wulira mbu kuno si kulumba musumba Tom ng'abamu wemulowooza nsumba ani mukisa omutume juwa ekintu kyaffe ekisooka yavuddeyo n'ayogera n'alabula nsumba Tom ne Ssaabaminisita kali we yalabudde omanyi abalokola nti muveeko wafu bamulumbiddewo tebayinza yambadde ngenda kwewuunya nti tebamujega jambuddo ejje ly'emutume lyamulumbye bazibu erimusabulirawo n'oyogera bugeze ku buuka obutambulira emutume bakulya bamukubye era tyavudde naye yadde sirumba Pastor Tom ng'omuntu wabula binabadde njogera kubiki bye yayogera ye ng'omuntu simunaako buzibu naye ebigambo bye yafulumya ebigambo ebyo tebyali birungi naddala eri ekkanisa abali yagambye ababaka babadde batandise omukubira amasimu era nga bamugamba yeesonyiwa ensonga ezo naddala ezirimu erinnya lya Pastor Tom neweeba nsonga zayogera ntuufu asazibamu erinnya Pastor Tom azeesonyiwe bw'atazeesonyiwe zijja muleetera obuzibu badde bankubidde amasimu bantiisatiisa mulekerawo toyogera ku musumba don't attach the anointed naga nze sina gwenkomyeko wabula ze ndikwanukula ku bigambo bye byayogedde sivuddeyo ne mugamba Pastor Tom waliwo olaga ekusinza ebigambo omukulu byayogedde nedda kati tulabye waliwo ttiimu tugeze oba NRM mu basumba ttiimu nuupu bali awo bali abakolaki bali mu kwecocca akati ffe busuubi ffe tuli kubuukira buli kigaali siva ku wange awali ate obuzibu siva ku wange kati kebyajjamu ebyo sita wange obuzibu bulabise awali katusoke tukuwe omusumba omutume mukisa agamba naye nze kuno si kulumba asina gwe nnumbye ndi kulungamya byonna gye binakomekereza Kristo y'amanyi dakiika zijja kuba emu kitundu tukomewo. Yes, Mukama yeebazibwe nnyo mikwano gyange. Nze sirema ate siryerabira kubajjukiza nti tuli bannayuganda ffenna asula ku mutto n'asula ku mitayimbwa asula ku kitanda n'asula wansi ayina bizinesi n'atalina ffenna tuli bannayuganda akaaba amaziga n'atakaaba omusanyufu kwebyo ebigenda mu maaso n'atali musanyufu ffenna tuli bannayuganda omulokole n'atali mulokole. Njagala kutegeeza mikwano gyange okuvayo n'enjogera kweye ensobi omusumba Tom gye yakoze nze gye ndabanga ensobi nze tekitegeeza nti namuguddeko olutalo. Abalokole babadde bankubira amasimu bampandiikira obumeseji tomwogerako tokola bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza nantabuulirirwa yasaabala gwa bbumba
ate mu bulamu buno tukola ensobi ekituyamba okuleka ensobi ezo ng'abazirabye nti ensobi batuwabudde nga bazoogeddeko. Bobi Wine Munnayuganda gere kati abamulowooza nti muzimu era nabo tulya nabo, abagamba nti muli wa bisiya era nabo tulya nabo, abalaba nga tagwana na kubeera pulezidenti wa ggwanga lino era nabo tulya nabo, tetubavuma naye okumuwaayiza oba okwogera ekitali kituufu ekyo si kituufu. Kansubire nammwe mukimanyi omuntu bw'avayo nakolako statement etali nnungi aba takoze bulungi, ate omuntu yenna bw'aba yakoze ensobi gwe n'ogiraba nga nsobi tomuvuma mugambeko, ate okumugambako tekitegeeza nti omukozeeko olutalo. Ku lwa Uganda n'emikwano gyange shalom. Omutima mukisa ndowooza okoze ki? Muwulirize ebigambo bye. Omuwulidde. Ekisooka agambye Bobi Wine gwe mukyojja Munnayuganda. Ekitegeera nga nammwe muli baki? Abannayuganda. Singa abadde mugwira mwaligambye naye omuntu munnammwe Munnayuganda munnammwe aye mwaba bakyojja Muganda munnammwe. Kyekyo kisookera ddala kyekiri mukola ki? Ekiri muluma. Naye ekyokubiri naye abantu abamu ate mulekerawo okuba nga ate muwalampa nantabuulirirwa yasabala gwa bbumba akati mutemwa wali abasomba level yaliko nga tebabuulirirwa nga kwegamba bonga n'ogamba oti bali ku mazima buli kye boogera temuli mu kifuwa ddeki kiba kituufu buli kye boogera kituufu okusinziira ku mutume nagamba ekyo kibi nnyo eteri atabuulirirwa naye osobola okwogera ebigambo nga bwe tomanyi nti bigenda kukosa abalala. Ebyensi doyogera oluusi nga you want to excite okusanyusa abantu noyogeramu ebigambo oluvannyuma ng'ozze mu nnomo yo noga kino nayogedde kyaki kino saali kyogedde ennaku zino nayokyezza okuba kweyokya kino saali koze ki saali kyogedde bwekiri aga naye bana abasomba mukirizengako bulirirwe munnange ne bayibuli egamba nti Katonda gw'ayagala akola ki amunenya open rebuke is better than a separate love. Saka edda fe tuba netwogera tuba tetulumba tuba tulungamyamuko ebintu ebimu si buli kyemugenda okwogera yes man of God yes kinkitutte waliwo ebintu ebimu nga naffe tulina okulowoozaamu netukubaka ebirowoozo netukubaganya ebirowoozo gana wadde man of God yayogedde naye kino nedda anti kati ba man of God tubatwalanga bakatonda tebakola nsobi anti bwe buzibu tebakola nsobi aba man of God taba God anti kati atapinga okuva wali omanyi kyojje wali ali bwe mutaavemu endowooza gwenawe osobola otapinga nange nsobola otapinga yansukulimako oyo nawe osobola otapinga okisegedde ali mutuba mukyagamba okwogera ku nsonga ekitegeeza nti tuba tutaddewo olutalo nga abamu ebalitaddewo kakati wagambye kati lulinga lutalo lwagolokose abeeri ate bwe balina mbu ekibiina ekinene kati balumba bakukuba bakuyita oli munaddwa bulimba buli kimu buli atakkaanya mbu nabo kati awo bw'oba ofuuse owetaaga mbu ogenda ofune deliverance yali afune deliverance era bamusabye akiteeke emutundwe mu bapya gy'abasookera ate asooka afune kashi deliverance kirabika byaba atabitegeera tebikwatagana yeetaaga buyambi asumululwe so lwe lutalo lw'amaaso naye kanisa golooza nti bayinza okuba balungamye ale be basooka dolaga side bemuyita bakitaffe mu Katonda oba simenya kumanya wali ebintu byosobola ene byekamirayo kubanga naye tunabyogera tulina kitugenda kyusa
tewali naye wali nze kyensaba abasumba bwemadde ku lubimbiro aba politics tubalekera bya politics tubirekera ababisobola ife tulungamya ba politician ekizibu ekyoja mu miro kyaleeta emitawaana ekyoja mu miro naye akati saa zino omuntu walabira nti ayina olembeka sawe newenziza gy'oli ng'omanyi n'okuteekawo akasuwa era byonna ozabereka eri namala okulembeka okitegedde n'omanya nti abadde mu gavumenti ninadda temwereere ebyo tolina byowugirako infact kati ate gavumenti yewabula kanisa ekyenyamiza ate nga gyali badde nti kanisa erina owabula gavumenti naye nga tulaba mbono twetenda mbu tutya yesu pulezidenti wagenda mu kanisa ate yesu kabakaana kabakaana nnyo abakulembeze mubawe ebitiibwa okusinga yesu mubagondere okusinga yesu sikusinga yesu ne munaye bwe walabireko ng'olyaze n'ekikwatikako ebya yesu byakisuubizo byakulindirira omusajja azze n'ekyakkaki azze agaye bannaye muli kuzimba mutaddeko tafaali ya bukadde 3 oyo omusajja omuwabula otandika otya andi kati ekizibu ekkanisa bagisonsekadde omugaati mukamwa guli omuntu esobola kwogera oli opakidde ebintu mukamwa babo bala abagenda ne bakamira mukulembeze nange empa emmotoka si kibi naye ensaba gy'ogisabamu ekutyoboola nga ggwe live ku mativi nti nange bannaye omukulu ondabiranga ddala nange siina mwentambulira esiri bulungi ayo byamuwabula ddi ojja kwogera ddi ku nsonga ezitatambula bulungi mu gavumenti nga be bakugulidde emmotoka be bakuwadde abakuumi bakuzimbidde amafuta onywa gabwerere ogenda babula otya oba mukozi wa gavumenti oba mukozi wa gavumenti era ojjaga naye tuyimirire okusabirire omukulembeze ebyo byogera okuddangamu bayibuli egamba abakulembeze afe tukoleze tubawenga ekitiibwa era tubasabirenga ebyo byawandiikibwa si byange bituukirize ebyo bya yesu ate nga nkubulire bisa emikono ekyawandiikibwa kigamba wamukisa oyo aweredde omukisa oyo agondera ekigambo kya mukama nasabira pulezidenti nasabira abaana nasabira mukyala we nasabira state house nasabira konvoyi nasabira saabaminisita nasabira baminisita kyokka ewuwe tasabirangako wadde abaana be naye bali abasabira ate basita yayogedde nebagenda mwaga mwasatu basabira muntu omu basabira pulezidenti mukama muwa obukuumu bategesedde olukuŋŋaana lwokusaba tonjija omugaati nange mukama amukuume naye alali abapulezidenti beneetaaga saalaki omusajja akubuuza omusajja mukwe yakubuuza otugamba tusabe uganda ngaokuba omusaayi uganda yine muntu alakagamba ipasa sabadako yakolako amalogera naye simanyi buli babasonseko emigaati beerabira ebigambo yagamba taakuddamu kulaba muntu nsimanyi kusabire pulezidenti Museveni yeetaaga kisaala ki gye yeetaaga alina ente bwente ziri nyonyonyi olwagala zitwala zitunda Malawi zigendera mu nnyonyi pulezidenti bwolaba yeetaaga saala ki ale kati saala ki bwe yeetaaga saala wali ebintu bibanga mukanisa nga sibisabira sooka osabire amaka go gaterere sooka osabire obulamu obuterere then odde kwenze yakyogera naye halalenolaba ate ennaku zino omugaate nze kyemanyi omanyi waliwo ekyandigwa kiri mu Exodus kwekuva nti ekirabo kikyusa ebigambo by'omutuukirivu kitegeera kasaba kunyiga ettooke birina kukyama nebyo ebiro byetulimu ebiro byebyo mulabe yayagala okufuga kata kanisa agifuga indirect nga tomanyi kubanga kanisa bye mwalikoze temubikola baba silencinga indirect
Nero mtufu gema kwa metochi. Na watu itola. Kanza is ona ode ni side zone iri abakatuli chiba abasahaba bonna boba be dividing abalina ne biwayi bibiri hanashi vurugu ajude so yo mulabe star kana kasera kana agenda okunzika kakati ndako tololemu ese tukomawo konkona amwala mpye mukisa bamutasaba konkonyi amwala mpye nga bukyali ho gambo bingi byayogedde konkona abo byewulireko otegeere nti ekkanisa eri wakati mu lutalo ekkanisa eri confused tukiriza politics afuge tweyawudde mninga ekitwawudde politics ayo tumanya ani ali emabega wa politics omulabe kituufu yamuvuga politics watwawule bintu bingi ebitwawule nikakane nekino kyolabirako ddala tandika okubanga twekuba fekka nafeka kale ezakatolote mudakikemu byakubanga netukomera soko twale kristo nga tetunaba kuva wanene gamba yesu nkwebaza olunaku lwaleero yatwa kristo obeera omulokozi wa linnya erya yesu amiina era amiina ddala mudakikemu katukomewo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.